Mukwano gwange gwe agakagwawo mu nguudo kalaga nti nno ennyonyi ya Deputy Speaker Thomas Tayebwa yakurashinze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nkwanirizaako nnyo gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti okola kyamaanyi yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza weebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Gwe ate nawe kuba ng'osubscribinga muganda wange nkutegeeza nti nno genda maaso osubscribinge ku eno channel gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbaagala nnyo baganda bange abali mu Gandalo abali mu weekend, tekitugaana kubanga tukuweereza ebifa mu nsi. Wadde nga gwe oli mu Gandalo muganda wange, ffe tetulina Gandalo, tetulina weekend, buli kadde twewaayo okubaweereza. Gwe gugwo gwakubanga otuninga butuninzi Yugi Updates TV, ffe ogwaffe gwakubanga tukuweereza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ennyonyi helicopter emanyikiddwa ekika ekya helicopter eya Deputy Speaker Tayebwa gy'atera okutambuliramu ng'ennaku z'omwezi zabadde nga mmeka? Ennaku z'omwezi nga Saturday. Ku Saturday ennaku z'omwezi nga 3 muganda wange ebyayo tebyabadde bulungi n'akatono, agava mu nkuubo tegawoomya nakabululu. Galaga nti nno ennyonyi ekika ekya helicopter Deputy Thomas Tayebwa gy'atera okuba nga atambuliramu okutalagga amawanga, okutalagga luddawa, gy'atera okuba nga atambuliramu okwewonya jjaamu w'ekibuga Kampala, kigambibwa agava mu nkuubo, agava mu ssoosi nti yakurashinze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tetumanyi yakurashingiddemu, yabaddemu, bwe tulanukuluse tulire gwe mukwano gwange ali eyo. Kutegeeza gwe atannaba kuba ng'osubscribinga, ngenda mu maaso osubscribinge, ngenda mu maaso osharinge, commentinga, likinga. Nabagambye amawulire gano ngenda kubanga nga bawanga side bbiri. Waliwo baganda bange abakomentinga ennyo nti bo tebategeera Luganda, baganda baffe eyo banankyukakyuka abali e Nebbi, Gulu, West biki. Tugenda kubanga gwagaagala mu Luzungu tujja kubanga tugakuteerako naawe ojja kubanga ogasangako. Deputy wa Uganda wa Speaker wa Parliament Late Honorable Thomas Tayebwa yasurvivinze olunaku olw'eggulo okufa kwe, era emagombe yasimbyeyo kitooke gwe mukwano gwange ampuliriza. Era abamu baadde batandise dda okujagaza n'okusanyuka imbu, naye emagombe musajja ono n'asimbayo kitooke. Oba oli awo kyanaatuukirako ku mulundi ogunaddako. Oluvannyuma lwa helicopter eno gy'atera okuba nga atambuliramu bwe yeenyigidde mu kabenje gwe mukwano gwange ali eyo ku lunaku olw'omukaaga ekawungeezi. Ekawungeezi helicopter eno yeenyigira mu kabenje. Oyinza okwebuuza akabenje k'helicopter kabeera katya? Yakoonye helicopter ginne waayo, nze naawe nze abikuleetera. Okusinziira ku information eyeetoolodde okurashinga kuno, tetunnabeera nga tukakasibwa bulungi ki ekyagiviiriddeko kurashinga, ye yakurashinze etya. Tebannaba kubanga bagatuwa okuva mu ssoosi, naye dayali ye tulaga bulungi nti Deputy Tayebwa, Thomas Tayebwa, embeera gy'alimu ali okay, era n'abalala keesi zaabwe tezitiisa nnyo embeera ze balimu. Gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV, omusajja akyali mulamu. Newankubadde ennyonyi yakurashinze, omusajja akyali mulamu. Era yabawadde n'obubaka n'abagamba nti nno ba mikwano gyange, ffenna tuli okay ne be colleagues ffenna abatambulira mu nnyonyi eno. Tewali n'omu alumiziddwa. Bino nno abyogeredde ku mukutu gwe ogwa X ku social media ogwa Twitter ku makya g'olwaleero.
ku Sande ffe gye tubadde nga tugenda mu kyaki tubadde tuli mu kusembera tugenza owulira nti ate ebyagudde ku deputy speaker bibi gwe mukwano gwange ali eyo. Okusinziira ku publication Thomas Tayebwa ku makya gw'Olwomukaaga yali ayina okuba ng'akiika ku state function eyali e Nebbi mu West Nile era n'agenda e Bushenyi ne helicopter ng'agenda ku dressinga the Kuhingira of Mercy Edina ano Mugisha and Mr. Albert Bagabe in the Southwest Uganda district gye yali agenze. Edina ono muwala wa National Water and Sewage Corporation. Dr. Engineer Silver Mugisha and Honorable Anite Katusime Mugisha, the woman MP for Bushenyi, be yali agenze okubanga akyalira. Kakati okulwashinga kwalipootingibwa oba kwalipootingibwa nti kwabeerawo we baali nga bakomawo nga bali mu kkubo nga bakomawo e Kampala okuva e Bushenyi ennyonyi eno bwe yakulwashingira, era agava mu nkubo gakulaga nti nno tubeereko nnyo ku UG Updates TV, tusubscribinge tukoone mu kade egenda kuba tuleetera information omulala asingako awo tugenda kuba tumubawa, naye ng'agaakagwawo ennyonyi ya sipiika Thomas Tayebwa yakulwakinze gwe omwana wange ali eyo ampuliriza.